Wale DJ Neck on the ones and twos, Jennifer full figure with me, and I'm style and dressed by Jumi's collection, baliku French Plaza level 2, eduka lili FPS 207. Genda yomugana yange Juma, akwanirize bulungi nnyo, akuwe ebyakabi byonna byonna. When it comes to fashion, I usually tell you that Jumi's collection is the only place for you to go. Genda ku French Plaza level 2, ojasanga yomugana yange Juma ne Nadia bakwanirize bulungi nnyo, bakuwe ebyakabi byonna byonna byewetaaga. Ndine Jennifer full figure onako olwaleero Tuesday show ebera mikono jammwe, naye soko mbulire ku luyimba luno. Luno oluyimba lolo ni palaso. Oluyimba luno ndonyumizaamu era nebaza Katonda ndufunyemu ekimala. Enakuba eating andi muto evergreen oluyimba lwange lwagana okugwako keso kiwajja no jabbata naluddamu nenajeya nairukuba ne bano concept ejete eyo oluyimba luno Jennifer luno omanyi nali muto ngando laba ngamanyi Jennifer tasembelefikako guni nekuni tachi jempuliramu keso kiyaluddamu yaluddamu na utana najja nairukuba ne Nigeria ne bano na wanonga But the brand ngandi muzibu. Ana iyo oluyimba olu Jennifer. Oluyimba zina lweyiza ngani mwana muto nnyo nno. Okay. Ngoyimba mu bibyo. Nga twegomba okuyimba yembe ebyo tuize mu Eagles tetuyimba tuli awo batufudde bafala tuli awo. Kati mpuyo omukyala gubata chance na lweganga eri kwa London. Kati nzitu kangenda yo. Kati oyanga mayimba mumanyo yimba go kakasanga oli muto yimba nenyimba mu. Nga nyimba kalabozi ngande kana nyona ngamba atoseme ya microphone yimba mu. Mukama nampa omukisa. Nanzikiza nampo munibera mjagala nnyo mama wange oyo chance na braga more respect mwagala nnyo kuba singa sinde chance ine nibaza ya mu bantu bonna benkoleddeko sina muntu era nsasuddeko nga mchala chance na braga mama wange yali musasuzi nnyo ate yali munungi nnyo eri abaana yali twagaza kubanze tape yange bagitunda $250 warusini ya ebisera nga bachakula tape nenga ndi faransa najja okuyimba nga simanyi bagabane sente ya bayimba buyimbi novana nayimba buyimbi watu $250 kicho enzo kwenyumiza mu kuyimba Jennifer Fulbigambulamu myaka gyomaze mu industry nti mfunyemu mikwano mingi ate yafuka business lwakuba nti nze nabala mangu music just a part of life lwakwanti abayimbi bagifula business nebabula ko ekintu kimu kyovala abayimbi tuli baavu lwansonga nti yamanyi kimu kuyimba kubeera celeb kule moteli za bei na kwambala bwambazi songa ate music part of life kole mikwano oyigenda kole mikwano jinjigizo okuswa nenyingira ekikubo nenyimanya business nemanya nti China so no tuma omuntu nakweta watu nomatogenze kale nenyumiriza mu kuyimba nti okuyimba okwo kwenjemu mikwano ejo. Okay. That is good era onakulwa lero njagala nkuwa omukisa ng'omukyalo omututumvu omukyalo w'amaanyi abakyala bangi bakukiririza mu nkwadde omukisa obuze ompeeyo akagambo kamwe eri abavubuka abalaba sheno abavubuka abalaba sheno mbagambe ekigambo kimu nti mbasaba baganda bange temunyoma mirimu ekiyala nti omuvubuka wenna wooli tofaayo nti oba wasoma nnyo oba oli mwana wa mugagga oba oli mwana wa mwavu mukole ekigambo kukola mu bulamu teri mulimu mubi nga kukuwa ssente ekigambo kukola ne woonogamba nti ovudde mu Uganda ogenze mu America nga toli mukozi still ogenda kubeera ng'oli mwavu nowonoga nti tukyuse government nekyuka naye nga toyagala kukola era still ogenda kubeera mwavu nolwekyo mbakubiriza okukola n'okubeera amazima n'obwenkanya buli okola business y'omuntu naye bakwadde mulimu nga kudeta ng'okolako kozesa amazima n'obwenkanya nti buli kintu kiriwo mubeera bamazima amazima gakufuulewo eddembe naawe wona okola business abakozi bagenda kwangwira oba nawe wona okola business yo egenda kwangwira okubala nti ne mukama wo tamubbanga wakozesanga amazima n'obwenkanya kyemba kubiriza kyokka abamu. Okay, thank you so much. Ladies and gentlemen, big up on yourself whoever is watching this show from different parts of the country. Thank you so much for always watching Delta TV and of course Delta Force. Tubeerawo wano every single day Monday to Friday esaawa ziba saawa mwenda. So abagana afa abatulaba okuviira ddala Monday paka Friday tusiima nnyo mwebale ddala era namusaako mwenna abatulaba esaawa zino Ismail Plux and of course Rahma Shaki every single day mubeerako nga mutuwagira Asia whoever watches us from different parts of the country mwebale kubanga mutulaba. Jennifer mbadde jalo ntangazeemu ku nsonga eno Eddy Kenzo nga tuli kumpi kumaliriza kantandike bwe nti olowooza was it a right decision for Rema okwabulira Eddy Kenzo? Si ebadde naye tomanya ye ndowooza amayumba gasuza tula amayumba omusajja agamba nti muna amayumba nze mbagamba buli ekitabagana kye kibazaabu kyovula abakazi abasinga naddala ate mwewale nnyo abakazi abalungi fine gye bali abafumbye naye baba bambirigo baba bizibu bambirigo bakukaka buli kimu yaba yemanyi nti mulungi. Okay. You know emanyi nti kyovula abasajja musanga abasajja nga ayina ekikazi kine magwatala ng'agamba ekyo kyekikabejja mama mukulu kyekyo nga kyekyo kine mazina kye mama bulamu kye nga ne wakwana buno busire kwine ogendako out akatwala era aleka eyo naye nga kiri mu makola ebikazi ebiwangudde nnyo amaka kati oyinza osaba Kenzo n'ayitawo ekikazi nga yakoowa ennaku akoye stress z'abakazi abalungi n'afuna omuntu amumuza nolwekyo
siyabadde ssaawa olw'ensonga nti bwe tuba tubala bufumbo emyaka Rema gy'abadde yayinina okumwanjula naye abadde akola yandibadde naye ateekawo sente nenyanjula ekyokubiri eyo emyaka tegisaba kumwanjula emyaka 5 ena giba mitono nnyo abantu bawukana abantu omuli emyaka 3 5 2 naye endowooza eyinza okuba nga yeeyo bonna sina gwensabya musango kuba niyinza okugamba bwenti Jennifer niyinza okuba nga Rema yabadde mu kunyigirizibwa I'm just assuming ayinza okuba yabadde mu kunyigirizibwa faabamanyiiko nga ffe nsobola okugamba ekintu kimu Kenzo yayagala nnyo Rema ne Rema yayagala nnyo Kenzo nnyo lwakuba Rema yali asinga Rema we yayagala nnyo Kenzo atandika okupiikinga Rema n'ate mu kumupiikinga ono yamanya alina fala kyesimanyi ku bonna ani asinga obukulu era mbadde ngina kubuuza Rema ne Kenzo ani mukulu sijja kukulimba naye nze mmanyi nnyo Kenzo kabadde kana kato naye nga kyensobola okugamba nti Kenzo yagezaako okupiikinga Rema nagezaako okuyiga amwagale naye Rema obuzibu alina ayomba nnyo era Rema kyenkusubira muganda wange Rema muyombi bw'atyo Rema yomba teyemanyi ate talina mikwano gisobola oba mu kugamba nti emikwano gye bano abaana bakalyokiba Evelyn Namulondo chaliwe no buye balaba mukwanya nga somuguli ebikomando oli kwoyo Kenzo wali bakwana olemera wano bweno beera ulifala umulinda pakaddi emikwano gye mikwano gye bafifida queen simanyi bani bano ogenda okulanga ba Sophie Gom mikwano gye miwengufu emikwano gya Rema gye gino wammanga basebo ne banyabo kuve wa Jennifer fifide queen kukyengeza kugamba osanga gyawuliramu emirembe naye omuntu ng'oyo bw'oba ng'omanyi nti ogenze kufumba kazi wenkulaga mikwano gyange weewuunya bakazi ba ku church bana bakulu bamami awo kusala malodi mbamanyi newe nfuna kizibu ngenda wa mami ngenda wani bamama lususu abo mama fiina nemwebuuza kuno mama kuba bo balabye emikwano gino gina impact giteekawo mu bintu bino nnyo nyate gye kyasinza olw'ensonga nti ebizibu by'omu maka tewali bizibu mu maka bikoma amaka gajjudde bizibu nyumba gyolaba ne gyewekoma mulaba ne ba pastors mukyala w'ekikomanda amutwala mukyala yawukana mu bana atandika ganti gusimanyi okulukuta ebintu ng'ebyo pastor omulamba kwegamba nti amaka tegabula mu bizibu ebizibu by'omu maka nakugamba ebiringa bicha nga walaba lunaku ndirukedde nabyo bwe biri lucha ne naye omukazi ayomba mu makabulo otamanya kitibwa kya musajja ne oba oli serebo te ne oba oli mungago otya omusajja asigala musajja that is one ne oba oli mulungi otya ne oba oli mwana wa minister ne oba oli mwana wa president Museveni omukyala omwami mu maka asigala mwami ono mwana wa Mozi yafude omwana w'omukulu naye bizibu byasaze mu omwana alina okwebereramu tobola abana baba badibye nnyo bana baba wasabu jeno wento mwana wakundi banange yakwaza bwati omwana wakundi yakwaza mu mako omusajja asigala musajja ne bagwa omusinza sente baba wasala unokiriza omusajja ekitiba ky'omusajja kisigala omusajja tasigala musajja nawe kabeera kana katowa kazi jakogera tuniye Buganda bo wala bakanga akadda kwono kalenzi era kamujjajjo bya kamukuba yekali bukudi bibiri kigeri jali obupi yeye kusiga bibiri kyerinya kusiga bibiri musajja mukuru nnyo naye mbamba wala bibiri kye basazangala gadde kubonga bagenda kusene sagala kwogera ku bibiri naye kyenjagala okwogera agadi nakata bane katafusa jajja bibiri kye mukoma mu bibiri kyaba omusajja wa fudu byalinya bulijja kubasiga musajja mukulu naye bw'omuwa bimwotegereza face omulaba nti musajja bulijja kusiga oyimba bw'omulaba era omulaba nti musajja omuntu amukulu tabula kati Sophie Gomya mukazi mutono naye mukazi mukadde omuntu omukulu tabula omulaba nti mukulu naye kyensobola okugamba nti amaka geetaaga bugumiikiriza ekintu ekisinga ddala waka sooka okwate bbawo omufuule mukwano gwo omufuule ekyaliwo omufuule muganda wo lwensonga kyovula Kenzo yali agezeza kukwata lima mufuule mama we amufuule tata we lwensonga kyovula buli kyabugagga yakimukwasa buli kyapa buli Kenzo ekyobugagga kyalina yakikwasa Rema naye Rema badde akwanga azimba newalala yali ayirezeko Kenzo nti nzimba wano goza Kenzo tebimuluma ye Kenzo bwatuuka okunomera mu maka Kenzo yasooka okuno bajjukira yali yavaayo dde ekyo mukimanyi mwagala mutya kwogera mazima mwebuzaabuza ne Kenzo nobadde omuntu wonobera mu kalinaye eyo yonna n'ogivaamu gyokoledde ebbanga ate nodde ebuziga n'opangisa akazi kitegeeza ki kitegeeza waliwo something wrong naye ate Rema yalina okujja neyeetonda naye baba bamanyi baserebo tebakkiriza buli nsobi ebeerawo buli misunderstanding mu maka omukazi olina kubeera ku maviivi yigo okwetondera omwana n'obagwa okoze ensobi omusajja waliwo abasajja baffe bajja n'obusungu olw'ebizibu ebitebereka bayitamu naye olina okudda ku maviivi omukazi olina kuba ku maviivi ffe tetukuziddwa nnyo naye twakuzibwa lwa nsonga tukulidde mu maka ga njawulo tukulidde mu kutuyamba
mukutuyamba okatene Rema akoze munaku munange basi ne tukwidde mu maka ganja ulunga tukulala mukutuyamba nolwekyo buli mukyala yenna waali njagala omanye ekitiibwa ky'omusajja yiga okwetonda n'okwenenya n'okwebuulirira mu mutima omukyala buli okola ekintu kati Rema ekintu yakoze kimukabira era Rema tasobola kubeera wa musajja oyo gyagenda Rema tagenda kufumbirwa Rema agenda Rema omubiri Rema omutima ogenda kusigala wa Kenzo kidizo bagana era Rema tafumbirwa nti afumbirwa ayina kyakola waliwo ekintu kyokanoga makamulageko kwesa suza yes oba just oba nkugamira Catherine yafumbirwa kiwa yetafumbirwa tasobola kuleka salana bagamba nga tasobola kuva watseruga kubanza balimba manyi gulinga mukago kati Kenzo alinga yato mukago ne Rema neseruga we yali kiwa yayina sente kiwa yayine mundu yali wa manyi ne Catherine yette wa Fred seruga ebintu twalo ojiro biterekera nze kati kyenkugamba nti manyi kuba ne banomba manyi esawa yonna Rema agenda kuvaayo yadde wa Kenzo mukirinde ngambaga lwakuba Kenzo obuzibu ayina Kenzo kati obuzibu ayina Kenzo tamanyi kulwana talwana n'abakazi takuba ate Kenzo bigambo bimwitirako oba wali baddeko naye bomba mwogera asiriko banavaawo kuba Kenzo mulwanyi munyi ajiga mangu anyiga te Kenzo akudde ku street nga fighter asobola okukuba kati Kenzo takuba bantalwana era Kenzo yagenda okubira akasuku kyali too much ayina obusungu bungi nga tekisuse yamukyojja nakatola bamuzzemu nga bw'ayina empalaata naye kugamba nti Kenzo tasobola kuba mukazi ye tasobola kuba Rema kyova n'amaka yagavaamu naye ate Rema teyasala okugenda kukola ki kunoonya munne oba kumwetondera gyobadde budde omukyala wenna olina okubuuza omwami wo kibanga bamuzuuka ku makya omwami olina okumubuuza oba malayika sinayisima ate nekyala olina okubuuza buli mbeera ebeze omubuuze mukwano nkunyiziza oli musanyufu oli mu mbeera ki kubanga omuntu aba yeewaddeyo okufula mama we taata we sisita we ebyo bugagga bikwasa bukimu akikwasa gw'osuubira kyolowooza ki neke mpayo ensimu emu bweti mpulire omuntu yenna aliko kyatugamba nyina Jennifer fulfigo olunaku olwaleero halo akola wangi wanyi mukwano epate ngamba Rema deyo kale okusookera ddala abawagizi abo bagenda funa obuzibu babadde baagala nnyo Rema ng'alina Kenzo nga banyumirwa ekapa enyumira kamujugeti ate Rema alina kyagatta ku Kenzo ne Kenzo alina kyagatta ku Rema kituufu halo akola webale kulaba muganda oyogera ne promota Tamale wane salama ku kiyumba Tamale mannaye mwebale omukyalo era tumwagala nnyo akoze kyamaanyi nnyo okubanga wabule bakulaga nti tulina okwebeereramu alhamdulillah neyanza taata ekyo kiba kikulu nnyo buli muvubuka yenna oli amanyi gasina ku mulamwa naye ensonga za music kulya sorry abadde alina point ensonga ya music abayimbi bamanyi nti bakitalo nnyo bo bamanyi baawukana ku bantu abalala so nga abantu babulijjo ffe tuli bantu tuli byebimu omusajja kaffe yayimbanga naga nti toli wakitalo nga gwe boolowooza toli wakitalo nga boosuubira muganda wange olaba oli omuntu abeereri ali emimmondo ejja kukuta emimmondo gyalina ebba balina essanyu mumulina ssente buli nnaku mwetememba liba ssanyu mufuma tunonyamu tebakulimbanga era tokeranga makya nonoonya omwana w'omugagga mbaonoonya bagagga noga nti ogenda muwasa togenda kunyumirwa togenda kusanyuka tolukeranga ku makya nonoonya omusajja era nze abaana batugambire abagala abakyala balina ku ssente ndaba nnyo abawala bangi akeera ku makya n'agamba nze nja musajja mugagga nakoowa bannange nze ndi mukoowu mugagga gw'olina mmeka bamwe mwinaki ekyo kimu ekyokubiri kitegeeza tonoonya musajja tonoonya ssanyu oyagala ssente ziri kitegeeza nti ssente walewale bwe nkwagala ng'olina ssente njagadde ssente zo bwe zinaggwawo ng'odduka ate mba nanonaki ate ebintu ebirala byonna mubikole naye waliwo ekintu ekizibu ennyo Kenzo ayina omwana wa Rema ayina omwana wani ebintu bye tubikola nga birimu abaana birina kyebinyigiriza abaana Jennifer nga tumaliriza bubaka kibwenza olekera abantu abatulaba ne Rema gyagenze eri ewa Sebunyi obubaka bwensobola okulekera Rema ng'omukyala sisobola musalya musango nganze osanga naye abadde n'ensonga ze naye Rema nkusibirira entanda muganda wange gy'olaga kakkanya obusungu kakkanya okwemanya obulungi siddya abalungi mpoza n'amaaso obulungi siddya
muganda nge yona joli kyonna kyondowooza bakyonjogerako nze njogera mazima kimanyi kyenjoge binjogera bimanyi naye kakkanya obusungu n'okwemanya omuntu abantu b'omusajja ewakati wakala bantu awakati w'abakubo mwaka g'omusajja ojja kwa buuyo musiraamu suubira abakazi abalala basatu oba gwoli wakubiri suubirayo abalala bameka babiri saagala bwejjusa totawana okudda ewaffe ate Eddy Kenzo atwetaaga essaawa zino nze nga nze omukuba yeetaaga naye nze nkimanyi bulungi nti my boy ali bulungi era nkimanyi bulungi n'abagamba musanyufu azina budi kudde lwakuba nti industry nga my boy Eddy Kenzo nkwagala nnyo okugamba ekigambo kimu ffe wetuli ku lulwo oya nga wetwaliwo from begin tugenda kusigala nga wetuli paka alonafuna omukyala Kenzo sikukaka kuwasa saawa zino lwansonga Kenzo ye muvubuka buli mukyala gwetaaga Kenzo ogende Canada agenze Cameroon ogenze abakyala bativu buli mukyala akwegomba oli wansi yonna kati wonna wasasa alina mu America essaawa zino oli mu America abaana bakulaba abaana batinyirira essaawa zino wokiwunzika kabaka weddemu mwana nge towasa Okay, we've come to the end of the show. We are meeting tomorrow, same place, same time. MC Wale has been my name, DJ Nek on the ones and twos. We're going to Jennifer Full Figure Star. We are out of this place. We meet tomorrow. Yeah, man.